Abakugu mu byenfuna okuva mu bitongole ebyenjawulo okubadde ne banki y'ensi yonna ne banki enkulu basinkanye ku Serena Hotel mu Kampala okubaganya ebirowoozo ku byenfuna nga bwe biyimiridde mu ggwanga. Minisitule omubeezi ow'ebyensimbi Amos Lugolobi abadde kalabalaba ow'omukolo guno. Omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule y'ebyensimbi Ramathan Ggoobi ategeezezza nti okusinziira ku byenfuna ebbeeyi y'ebintu ekyali waggulu, amagoba agazibwayo eri abeewola mu banka gakyali waggulu, embeera y'obudde nayo kukyali kusoomozebwa kw'amaanyi nga ne ssente ziyingira eggwanga zaakendeera. Most of the inflation we've had is coming because of fuel, the fuel prices which have increased due to a combination of the disruption in the supply chains by COVID, but also the emerging challenge of Russia-Ukraine conflict. Okusinziira ku Ggoobi, ebyenfuna by'eggwanga bikuze n'ebitundu 5.1 ku buli 100, wabula nga mu byalo obwavu bweyongedde ebitundu 22 ku buli 100, ng'abantu 11,000 tebakyalina mirimu nga byonna byajja lwa muggalo. We recovered, and last year, calendar year 2021, we grew by 5.1%. But as a financial year, we grew by 4.6%. We have also seen increased poverty, particularly in rural areas, due to the low demand for farm produce. Mu kiseera kino Uganda ekyatawanyizibwa amabanja agagibangibwa ebweru nga kati gali ebitundu 48 ku buli 100, nga n'amabanja agamu gasinga kwewolebwa mu biseera bya COVID-19. Era Ggoobi ategeeza nti bakola butaweera okulaba nga gasasulibwa. Mpulira amaloboozi mangi nnyo agatya nti Uganda twewoze nnyo, ebbanja ddene nnyo. Ebbanja lya Uganda si ddene nnyo. Twewoze ebitundutundu kakati 47 ku buli 100 by June last year. Era kakati njagala okubakakasa nti ebbanja eryo lye twewoze tusobola bulungi nnyo okulisasula. Mu kiseera kino gavumenti esaasaanyiza nnyo ssente mu bigwa tebiraze ng'amataba agagwa Mbale ne Kasese, enjala eyalumba ab'e Karamoja n'okuvujjirira ssente gy'eggwanga eriri mu DR Congo. We have been spending resources on supplementary budgets on food and also on floods. Mu kiseera kino gavumenti etaddewo enteekateeka ez'enjawulo omuli okukendeeza ensaasaanya ebyenfuna bimale okutebenkera. Abantu badde bagamba ffe tuli bubi naye aba gavumenti tulaba emmotoka bo bavuga. Kati ekyo twawuliriza abantu n'aba gavumenti ne tukendeeza essente ze tubawa ku bikwatagana n'amafuta bakendeeze ku dimandi y'amafuta. Olwali ntiganda esazeewo netulaga nti tewali layinsinsi yonna eweerwa omuntu yenna agenda kukola emirimu mu ntobazi. Ekyo kijja kutuyamba okuprotectinga environment. Mukami Karuchi ku lwa banki y'ensi yonna awabudde gavumenti ku birina okukolebwa okulaba ng'ekendeeza ku mabanja geyeewola. Improving export and trade performance generally, which is going to be difficult because now the global economy is slowing, and with slower economic growth in the world, Uganda is going to have to increase its global market share and therefore increase its productivity faster than its competitors. Robin Anantale yakusakidde eggulire lino.